Asha Blessing kyekiriwo oli bulungi ekikunoonyeseza nno nagenza okulaba ku page yo ng'olina post gy'otaddeyo ey'endongo nammwe bibatabukako mwana gwe atabuse for this time around ate naffe ng'aba like ba raising stars tuba tulinaositukiramuko wamu yes tuba tulina kyenyigiramu kubanga era ekikosa mukulu wo kiba kikukoseza wamu naawe kubona ni mukulu wo anti bayinza okuba nga sitegeeza mu myaka bendo n'emyaka era bakulu naye sitegeeza mu myaka ntegeeza mu ndongo kuba bansookayo so bonna bakulu bange bonna bakulu bo naye twakulabe ng'ogwanya okusaidia spice eno ate ensonga lwaki ngwa ku side ya spice almost ali mu generation yaffe and of which ndaba Sheebah alinga afuluma yes kuba ndaba ateekako gundi like omulaba nga ali mu besingira nnyo ku business z'endala rather than endongo so that's why gundi ya spice and of which era spice mukyala mwangu nnyo ne ku kivulu kye mwangu wakutuukako asobola okuyita n'ogenda n'omuyimbirako kwegamba kale mwangu ebitali ku side ya Sheebah Sheebah semulabangako ebbanga lyemaze mu ndongo nice bangi zaagala nkulimbe simulabangako banna ebiriwo ne bigenda bawula yawulamu mwe ng'abayimbi ate bisobola in fact bigenda bagatta n'okuba making obeera strong katulaba nze saawa zino bwe ndaba eno battle ndaba nga abakyala kati kiraga nti abakyala balina amaanyi kubanga eno battle y'emu yayambako bano abaami bano twagirabako nga bakamiliyoni ba bebekulu bano ba Bob Wine and of which yali beneficial and yali healthy so banjiraba nga yingidde ne mubakyala amanya tukulaakulanye awo tetwavaawo dda mu ndongo tetunnavaawo ate ekyo kyekinyumisa endongo kati gonatera kweriganani ekyoze ni Becky mukulu munnange oyo omwewulira nnyo mu ndongo onaasobola kyoze ni Becky ati kati mujja laba nsaaga naye nga babika amaanyi naye nga nkempikira omukulu sindi yabudde nanga mbu n'endongo ejjudde ebintu ebiri ivo mulimu amalogo mangi ye ng'alaga bano abantu basooke bave mu bino ebyo ebigambo beekube bwekubi ŋŋuumi bino si bya ŋŋuumi luno olutalo luli healthy lwa ndongozi wuliranga bebakubye munne ŋŋuumi bakamiliyoni baze kubanga bani byali by'abasajja abakyala abamu tebalina kulwana nze ngamba kyonna gye kigwere mu studio bekube endongo bekube ffe tuli wali eri namwe mubuukire naye nze manyi nti yonna wekigwera tujja kugwera mu manzaali manzaali ate muna spice bamuyise binzaali ekyo gwega oli ku saidi ya binzaali gwowulira nga binzaali yawangula in fact ngamba ne bano bagundi ba promoters balobyemu era nze singa nali mutegesi wano sentence enjiraba olaba abaana bettira wano ku social media olwo bootegeka bano babajjo babalamu baani bonna bakoowola ayinawo wano saawa zino kati eno yegigi eriwo abategeke side ne side abali bayole mu sente kyova nagambye nti luno olutalo by the luli beneficial ate luli healthy so bwabategeka eno endongo katugamba ategese obusaawo eno side nejjuza ba spice gadgets eno nejjuza ba Sheebaholics aba ayola nga naffe no twawula ani asinga mwagala entalo kati gwolidege ekitalo kyekisinga onyuma awo kyekijjo nnyo by the way nze ndaba kati olutalo bulubadde teruliiwo tubadde twogera kuki which means industry badde tenyuma so nze nganze nduwagira kuba luli healthy terulimu ŋŋuumi terulimu kirwa studio kwekuba ne beekuba yo wagali gundi yagambye wano waliwo obutaagaliza bungi bigayi ng'agamba kwedikenzo tagaba contacts temwegabira contacts mu ndongo kale nze ekintu ekyo bwe mba nga ntuuka ninga akyogerako nja kugamba nti fina nga industry buli muntu alisobola naye omuntu ayagala connection ndowooza omuntu mutuukirire abantu b'omundongo mwana gwe bakufukaabirira mukwana n'omukwata ekigere n'oyozenga bw'oba olina kyomwetagako naye ng'ekizibu ky'endongo buli omu alina ibu buli omu amanyi yasinga kati oli agenda kujja akusaba contact alinga agamba nti egikuteresezza oba okitegeera kati era jjukira bw'obanga omutwe gw'ovaako mangu manya nti ne bw'odiiringa naye bw'aba ali mu ndongo naye avaako mangu era bonna akimusaba nga otali serious tagenda kikwa naye nga to me I think nti si babi nnyo nga bwe bakikuliriza nti munagambye mbuno ye wabula igo yaffe
agambye mbuno mu inbox abaddemu emirundi egiwera mu meetings bazimusabye n'agaana. Ayinza okuba ali busy. Emyaka 9 bantu baba busy. Kati akasooka nkubuuza omulaba emirundi emeka ng'atudde anywa kacaayi. Omanyi abantu tetukkiriza. Babiro babona ku kisaawe ssebo. Babira babona ku kisaawe nga basamba omupiira. Ati kati ebira time ya mupiira. Olereza kezo gwe. Onoonya kolabo? Era nayo nja gifuna naye nga onoonya kolabo ba contact? Si yendeetedde omuwolereza naye okusinziira nti nange ndi muntu ate ndi mukyala abeera nawe olina bomma contacts. Yes, ate nsobola otegereza nga lwaki akikola. Kitegedde kati ogamba nti muli selfish kuba nawe ozibamma. Nze sizibamma simmangako muntu contact naye nange njagala oli aveeyo agambe nti okuva lwe nalaba Asha Blessing ng'atandise okuyimba najja ne musikako omukono oba ne mugamba kino kino. Era nabe nti oli yayambye munne so buli muntu abeere gy'ali yeebereremu.